amanya Mr. Ashrafu jolabe emotoka yakafuna accident okuva wano ku Kigogwa ku side z'Ebombo naye nga eremereddwa omugoba waayo okuva eri waggulu ekyamazima nange badde etwaliramu lwaki naawe tulinda bulinzi poliisi naye nga wetulinda poliisi abantu bakyali mu kutwala butwazi mafuta. Abamu temwalabye embeera nga we yatandise ku kimotoka ekyamafuta ekyagudde era bwe kityo ne kikwata omuliro enkuyanja n'abantu ne bafiiramu. Embeera yatandise nga nzikakkamu oluvannyuma lw'ekimotoka ky'amafuta okugwa tekyakwatiddewo omuliro. Mwana wattu abantu neero lwatirabye nga kigudde nga womanyi obwavu obwenkomeredde obuli mu ggwanga erya Uganda we batyo balabidde ddala omukisa ogw'okunoga ensimbi oba ogw'okunoga ennusu nga bagenda basena amafuta ago. Baleese ebidomola ab'amabaafu ab'obulita 5 abagatwalira mu ngalo ab'obuveera buli omu n'ababodaboda basobole okubeera nga bagenda bajjuze bodaboda zaabwe n'amamotoka gaabwe. Abalala batalina bidduka basobole okubeera nga batunda amafuta ago eri abo abalina ebidduka. Mwana wattu embeera yabadde nzikakkamu nga nteefu. However, driver agamba mbu yasose bagamba mbu abantu abo tebalina na kimotoka ekyo. However, mati kyadde kigudde nga tekinnababeera nga kiyaka muliro naye yabalabuliddewo n'abagamba mwandibadde mukyewala naye embeera bweti we yabadde ng'ekimotoka tekinnababeera nga kikwata muliro okyavuddiriddemu enkuyanja y'abantu nga bonna wobalaba awo abasinga okuzikirira mu muliro ogwakutte. Mu kutwala butwazi mafuta bannayuganda wetiride tebakyaddenja jjukira mafuta naye omuliro gwonna we gunyookera abantu abo batwala baba bafiirawo bufiizi. Ekirungi kyetufunyeewo tetufunyeewo afunye accident teruwa gwe kitomedde babadde abantu bajesega bwesezi mashallah tusaba Allah yebalire ddala okubanga tebafunye buzibu tewaliwo omuntu afuka kwakoseddwa. Driver ajibuseemu n'adduka abula kye sitamanyi oba ku tandiboyi we yalamuse kamalirize okulaba tandiboyi we. Tolaba ekyo bafuta ate nga kaliranye Petro City kyolabirako ddala ndowooza kirabe bale nakakyogera kati amasenyeraze waya zitandise okutuka nga bwe mukiraba bwe mutyo abayidde nga mbadde nakakyogerawo bayidde ekyamazima bayidde nga nakakyogera kati right now bayidde bonna abadde bayoola amafuta bayidde kyokka kikulaga poliisi tenaba kutuuka bwe twogerera kati